Andika omulimu guno ogw'okuwandiisa bannayuganda ku miruka nga 27 ogwokutaano 2025 ng'omulimu guno gwasooka okuba nga gwateekateekebwa okumala emyezi 6 weewaawo olw'okusaba n'ennamungi w'abantu abettanira obuweereza buno gavumenti n'esima neeyongezayo obuweereza buno nga bwakomye jjo ennaku z'omwezi 8 2026 ku levo ey'omuluka. Kakati okukomekereza obuweereza buno ku muluka tebutegeeza nti endagamuntu awo nno tetukyazigaba oba okuwandiisa abantu kwaweddewo, wabula kitegeeza nti obuweereza buno ku muluka buvuddeyo. Kakati ojja kwetaaga okugenda mu ofiisi za NIRA ez'enjawulo 146 ezeetoolodde eggwanga lyonna obuweereza ate obusange. Linako nniini nga wali oyagala kuzza bujja oba oliawo wayagala kuzza bujja ng'obaako ne byokyusa ebiri ku ndagamuntu, twagendera okukola ku bantu obukadde 15 n'emitwalo 8. Wenjogerera enkya ya leero tubadde tutuusiza obukadde 14 n'emitwalo egisoba mu 3 nga ebyo ebitundu 9 kwabo betwagendera okukola. Nze ndowooza awo tukoze bulungi. Twali tutandika omulimu guno ogw'okuwandiisa abantu okw'ekikungu, twagenderera okulaba nga ebikwata ku bantu byonna ebyali mu sisitimu enkadde nga bizzibwa mu sisitimu empya gye twatandise okukozesa, era nga njagala okwebaza abantu ba NIRA namwe bannayuganda okubayozaayoza nti omulimu guno ogw'okutambuza ebyo ebikwata ku bantu obukadde 28 emitwalo 57 1893 ebintu byabwe byaziddwa mu sisitimu empya.